Jangu toduka. Fai oduka chi. Oduka chi. Jangu. Sekwa kozechi. Simanyi muntu ngamba nange nziza kwachi banange. Ati botekede kitulesa wano. Chechi balesi. Gwe, totanka kunde kanesa. Iyo no mukazi. Afande yoyo. Siyanze. Afande akubilanze ndi mukazi nyina abana bange 13 edazini momo. Ndi mulodi wasukali ni mulodi wa pressure mgongo gunuma. Enjelezi ni mumto gunuma. Gwe, totandika kunde kalira kubuza kitu kimu onziremu. Omukazi ono manyi. Mukazi gwe nakulapo. Nakulalako. Afande ngamba yabo kwa mukazi simulabanga ko. Simusanga ngako nakusanga wa. Namusanga wa. Soko lindeko kati mbuza buzidwa sikitegera. Ono mumanyi. Afande omukyala mumanyi amanyi yoyo. Afande njagala njogera amazima nakusanga wa mwana muwala ku myaka. Gwe ompulira oyogera nnyo. Oyogera nnyo gwe. Njagala ombulire kintu kimu ngera kubuza ekibuzo kimu onziremu. Singa kikulema okuddamu ogenda kuntegera. Ono mumanyi. Iye mumanyi naye afande sine kimukoza sine nze kulaba nze namusanga musanzi nze kulaba wano najja buziwa nze kulaba sine. Sirika tofayo. It's okay. Kitegeza omumanyi. Ono wali mbuza ku moto. Bano naye mukazi gwe nakubuza ke moto kanze nyine moto kamukampala kuno nyine moto kanze. Ondaba ne moto kanze. Afande no mukyala yeyanguze motoka wano wenyini oyo yajiyanguza. Kwachogera nnyo kwachogera gana. Moto kanze. Mukazi gwe. Ngenda kubuza ekibuzo kimu kati ogenda kuntegera gwe butanzira. Njagala kumanya. Wali obuza mukazi ono moto. Nze afande nze wano. Gwe njagala answer mu yes or no. Wali obuza mukazi ono moto. Nalinji mugozi zako na yanza komao. It's okay. It's okay. Komao mumpe mweta shikini. Janga atunda motoka nze najanga atunda obuja afande ne bangamba nyina akalimi. Onegano otya. Mukazi gwe. Osobola okunsibisolo okuguza motoka. Sigwajinguza. Gomanje nava. Omanje naleka nkoze yolo kondete police gomanje tunakoma gwe. Yes. Abasirikale bonna bajje. Afande. Bambi tabanja. Afande kwa amazima ngene nkwaga yide chiwe. Njagala kukunyenyola. Labanze mukujja wano. Najanga mafumbiranga buji. Timote yone yanguze motoka wano yoyo mukyala. Ono yabategera ata yaita mukalango yaita muki. Yaita mukalango. Nalaba kalango ku social media ku TV ngabalanga. Ngabogera biti byennyini. Oyo kenyini abikuwulire gwe mukalango mwali. Yali mu mukalango. Oyo yakalanga. Ogenda kwogera ngayo mwayogera mukalango mwali mwogera ki? Patulya. Timotezi. Gwe. Ali yayogera bwazo. Tosa kwogera tuwulira nga bwayogera. Yogera. Tubaniriza ene Timotezi Motors bakafulu mukutunda motoka empya nenkozeseeko emmotoka ezaffe tuzijja mitala w'amayanja tezibankwatemu kola bukozi service weeyagale tenge bei ya muntu wa bulijjo kubanga tukkiriza cash n'enkola eya kibanja mpola saako n'enkola eya hire purchase. Motors Limited tusangibwa mu kibuga Kampala ku Lumumba Avenue. Wetuti afande ekirizayo nze mwalanga. Yogera amazima bana baguza motoka. Ono mukyala yanguza nalaba kalango ne banguza ku kibanja mpola ono mukyala. Bannange mulina ono omukazi nyina obuzibu naye. Afande bulijjo nkwate emmotoka ye nenjivugamu. Omukyala wa naye tomanyi bwe njagala kugula motoka wange. Mutimotezi. Tokoleke. Bulijjo mwamuguze motoka. Fatwa muguze motoka mukama. Ngalo. Fetulina mamotoka neyanzita. Obatukaki niba ya kiki. Mpulidde otumya abasirikale. Bona baagala. Bana mamotoka. Yes. Banyageze maze. Afande fetulina mamotoka. Bakisubiza kimu. Fetuga batulina engine esaziza ngokalaso. Tukugambye totawana kugenda wamakani kataka nikiti. Akaniketi. Okola kwezi service. Pam vuga motoka yo. Onkanze nnyo. Afande. Yeah!